Yes, amawulire geeyongedde okubanga gavaayo essaawa eno wetwogerera omukulu obutambi bufulumye oba omukulu Fred Kajubi Lumbuye ng'awoninga ow'ekitiibwa pulezidenti w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Akatambi kano yakakola ennaku z'omwezi nga 30 omwezi ogw'omunaana 2024 ng'amulabula era n'amugamba nga drone bwe zaali zirabye nga bakola olukiiko era meeting eyo mbu ng'egombererwamu okubanga bamusaanyaawo oba oliyawo singa yagoberera ani yali amanyi kakano uliza bulungi kagende eri president then tusimbule video nga mwadijagadde ogiwulira ka security alert ke kaluwa Mr President kansulenti kwoli kano bajja kakusalira mbaka kuwe kali ludda wa alright Nkulamusizajo Mr President kansulenti oli bulungi ngabwe nagamba nti musajja watotule waka nolabirira abaana bo noloza ku nsonga z'eggwanga n'abantu abakulumya emitwe biwawa kaadi ngoloza baali bategera kumbi baali bategera ku Mande ng'ennaku esigadde omukaaga mu wiiki tebategererako ddala wetwogerera essaawa zino abasajja bo bennyini beetaba mu meeting ezaagala okusaanyaawo era ne kugamba nti Yoseeri mu ssaawa 24 z'abeera ng'atudde obanga bateesa essaa 10 bazimala kugwa okutta nga bakoze ekitongole kya CMI ekya ISO n'ekya crime prevent ismail because of it directorate ekya we musajja Christopher Damoli musajja obutemu kati mbadde nze nkutegeeze enzita gye baagala okuttamu ne balina enzita gye baagala okuttamu n'okukulumya ngeri sophisticated ekigambo sophisticated mukimanyi bulungi nnyo ya nga enzita eyo tesobola tesobola kulabika nti bana ba government baakuse nga n'omuntu akira batasobola kutegeera nti baakuse kati lero baleese ebintu biri bateeseza kwe baagala okukozeka okukola one baagala kujjawo oba okukuba ewantu wakuluma bakumala amaanyi alright okusinzira ku bitabo bye badde bawandiisemu enkola yaabwe baanokoddeyokko enkola omugenzi kati ennyindo gye zirembekera mukoka omugenzi Robert Mugabe gye yakola eyali amuvuganya owa MDC tizevengerai engeri gye bamuttamu engeri gye banyigirizamu famena bukimu gye bagadde bakole obalyoke bakole ki bakumale amaanyi bagambye batya omusajja Mogani Chevengalale musajja wa amaanyi era ng'asuza Mugabe nga tatudde era nga ye teyali musajja wa buvuyo nga naawe bw'oli Mugabe yagezaako nnyo mukolako effujjo n'agaana ne bagezaako n'okusharinga gavumenti nakira ne kiyika butaka Mugabe n'agezaako nnyo okola akavuyo okukutiisatiisa muno mwe yattira abawagizi be abasukka 200 ab'ekibiina kya MDC bwe baava nga balaba tekibamalidde ne basetinga omukulu ono Morgan Tsvangirai accidenti ennaku z'omwezi zaali 6 omwezi ogwokusatu mwaka 2009 era abantu bangi baafa bwe baavaawo ne mukazi we Susan Tsvangirai bamutta oluvanyuma lw'okumusetinga akabenje emmotoka mwe yali atambulira n'ekonagana emmotoka endala mu mwaka gwa 2017 bwe batyo ne bamutta bwe bamutta kyaleetera omusajja ono bambi okuba nti yafuna obuzibuzibu n'ebyobufuzi n'abivaamu kyomula temukyawulira kintu kyonna kye bayita MDC mu ggwanga lya Zimbabwe ki kye baagala James Birungi Emi Katabazi Christopher Damolira Muhoozi Kanyirugaba Yoseeri Tibahaburwa Kahanga Mohanga and other officers in intelligence agencies of Museveni. Previously they sat down and
organize a new strategies of how to eliminate you and even to make harm or to cause harm against which harm can easily weaken you, as I've read in this small note here, according to what happened to the Morgan Tsvangirai of Zimbabwe. They are planning to set an accident which may cause death to you, as well as to your wife or to one of your children or kids. And they are mainly targeting either Subi or Kampala Capital City Authority. Mr. President, ompuliriza kibalizo otinze kati kola ankola Mugabe gye yakola ku musajja oli gwe njogeddeko nga bagenda ku setting accident nenga balobodda bonna bano bola bayita bamayiga baani bonna ka group nga bwe wakajja olwokateka ku meza n'okanjala batuuzizza emito bonna bali mu kintu ekyo. Bagamba ffe bwe tumala omukulu mutuusaka lwakiri tufune eddibu lye tugenda omuteekamu erinza omutuuza wansi ebbanga eddene ebyobufuzi abiveemu nga either batagetinga babi omujjawo oba kugana mapeesa abiri okuli Suubi ne Kampala Capital City Authority mutabani ogwo bayita Kampala ku bantu babiri kwa abasatu baagalako. Kino bakikola nti bakulumye ofune stress osobola okubaviira mu byobufuzi odebbali. So Mr. President, bera mwegendereza ebintu bino bitekeko amaaso moji nze ogwange gwa naddibanga gwakudibaga buli kye baba bagenda okukola kati neeyo system nayo njogenda ate nga yabadde neekusifu nnyo kuno James birungi kwoli Muhoozi kwoli Emikatabazi kwoli Christopher Damulya kwoli Museveni kwoli buli mukwe muli kati muli codinga video zino ne muziteka makayivu zammwe for further reference. Kino kyogedde olwaliro ye system gye badde mwagala okusembyayo muno nyabute muna ne kati kansoke mbabulye ku Kyagulanyi gwe mmanyi. Kyagulanyi gwe mmanyi gwe mwagala okukola ebintu bino. Owange bulijjo omusajja ayogera ne tugamba oba oliawo alimba naye ndowooza bituukiridde era byebyo obutambi bujja kuvaayo bungi. Avaayo n'aleeta security alerts naye nkugamba kimu nti omukutu oli ku NCK TV woba nga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo.